wetwogerera mawulire gannaku Bebe Cool Zuena kogatane mutabanyi wamba bamanyikidwa nga Alpha Theory Sally balina ekirwadde kya COVID-19 kibabala embiriizi era nga wetwogerera mawulire si malungi nnyo ddala. Bebe agenda mu maaso n'okuba nti abatolinga ekirwadde kya COVID-19. However much ku Instagram twamulabyeko ng'ate agenda mu maaso n'okuperforminga ku mbaga emu. Kati amawulire gano simanyi oba omukulu ono gagezaako okuba nti alwanyisa okulaga abantu nti ali fine, ng'agamba nti obaolyawo asaba Mukama Katonda naye olunaku lumuyamba alutuukeko asobole okuba nti akuba mukyala we embaga. Wano nno kikulaga nti obaolyawo Bebe Cool atidde obulamu engeri gye buli mu kutambulamu. Nkugambye bwetwogerera ennaku z'omwezi bwetwogerera omukyalo ono amanyikiddwa nga Zuena agenze mu isolation kogatane mutabanyi waabwe Bola Mulamba nga musambi wa Uganda Cranes. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Alpha Theory Sally naye ali mu isolation oluvannyuma lw'okuba nti obaolyawo batestinze COVID-19 positive. Bebe y'omu ku bayimbi obaolyawo abatwala COVID nga ali serious. Jjukira nti gyevuddeko last year musajja mukulu amanyikiddwa nga Sally Moses yagenda mu maaso n'okuba nti afiirwa mutabanyi we amanyikiddwa nga Shortcut. Alan Masengere abasinga gwe mumanyi nga Shortcut yagenda mu maaso n'okuba nti afa oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 era nga Bebe Cool yavaayo nayogera ng'ali fam ng'agamba nti abapoliticizinga nti COVID-19 talimu mu Uganda baba balimba. Ebyuma ebikebera COVID mu Uganda mwebiri naye bitono. Vaccine yes vaccine mweri naye ntono era abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bagirwanira mu ngeri ey'enjawulo. Kyanaku nnyo nti obaolyawo Bebe yagenze mu maaso n'okuba nti afuna obulwadde buno era nga yagenze mu maaso n'okuba nti obaolyawo tavaayo kwogera nnyo ku announcing nti yafunye obulwadde. Mu Uganda nayisekawo emengo ng'abantu nga 30 be baleese nga bali COVID abatwala bubi bakujjawo ne bakutwala emulago. Olwo nno Mukama yasobola okuba nti ayambira. Ngenda kusaba bakyali bange ffenna bwe tuba tusobola okuba nti twesobola okweprotectinga tufollowing SOPs tusobole okuba ntuwona obulwadde obwo ne Mukama Katonda ng'atuyambye bambi asobole okuba nti atukwatireko kubanga Munnayuganda alina bingi ebyokukola. So n'olwekyo obulamu bwe bugenda bwe butyo kiba kikyamu. Nalabyeko ne mutabanyi wa Chameleone amanyikiddwa nga Champion Levy y'omu ku abo abafuna COVID era ng'abadde ku life support. Omuvubuka oyo mpola mpola Vuko yene yasomera musawo Makere mpola mpola. So n'olwekyo byebyo ebifa mu COVID-19 tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanyiriro baziba mutantambi Jimso Rich Boy Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna, webale kuba nti oneesiga, webale kuba nti obeera naffe ebbanga lyonna. Tukusamu ekitiibwa nnyo Munnayuganda kyali waffe. Bebe tusabire Bebe n'omukyala amanyikiddwa nga Zuena okugata ne mutabanyi wa amanyikiddwa nga Alpha Theory Sally ng'ono musambi waffe wa mupiira Munnayuganda asabira Uganda Cranes Under 20 y'omuvubuka striker abakyasinze okubeera ab'ettabu mupiira gwe Uganda. Mpola mpola amalwege ge tufuna si malungi. Kiteebereza okuba nti obaolyawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Pepe yagenze mu maaso n'okuba nti afuna ekirwadde kya COVID-19 kokatane famire y'ennamba omukyala n'omwana era nga bano obulwadde buli mu bayisiza ddala bubi. Ngenda kutwala omukisa guno kusaba nti tobitwala yadde nga Bebe Cool obaolya tawagira kibiina kyowagira bambi nkusaba omusabire kubanga ate ebyobufuzi bya njawulo politics tasobola kuba nti atwawula na bulamu obwa bulijjo. So n'olwekyo ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osabira Bebe Cool agende mu maaso n'okuba nti awona ekirwadde
olwono ne famire ye esobola okuba nti efuna ku ssanyu. COVID-19 is real mu Uganda era olina okuba nti weekuuma nnyo, olina okuba nti weetegereza okwekuuma osobola okuba nti obaolyawo owona ekirwadde kinnamutta mpola mpola. Bampita Rich Boya Ntambi Jimso, nzikiriza nkomewo nate era mpola mpola.